okuva ku Save Life in Jesus' Boat International Ministries kusangibwa Kirema Kamuli. Olwaleero tugendera kweyongera okulaba lwaki Yesu yajja nga tetunaba kweyongerayo tugera kwaniriza Omwoyo Mutukuvu aje asomese atuyigirize tumanye lwaki Yesu yajja. Katusabe. Mukama Katonda waffe omuyinza w'ebintu byonna, Taata Katonda w'eggulu n'ensi, Katonda wa jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, Katonda wa Eriya, Katonda wa Musa, Katonda wa Danyero, olwaleero Mukama laba nga tuzze gy'oli, Mukama nga tukuyita, gwe w'amaanyi amangi, oyogera n'ogamba mu kigambo kyo nti otuma ekigambo kyo n'obawonya. N'olwaleero nsaba Mukama ekigambo kyo kibeeko be kiwonya, kibeeko be kisumulula, kubanga Mukama teri kigambo ekyava gy'oli ekiri bulw'amaanyi. Era Mukama nsabye ekigambo kyo kigwe ku ttaka eggimu, kibale ebibala ebisukkulumye, abantu bwe basumululwe, abantu bwe bateebwe, kubanga gwe Katonda wa bonna abalina omubiri. Tososola bantu, tososola mawanga. Nkwebaza Katonda wange, kubanga bulijjo bwe nkusaba owulira n'oddamu okusaba kwaffe. Ogulumisibwe ng'emisana n'ekiro, otenderesebwe nga mawanga gonna mu linnya era Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina, amiina, haleluya. Kaakano tugenda kulaba lwaki Yesu yajja. Yesu yebazibwe. Tugenda kubeera nga tulaba Yesu Kristo okujja kwe yayina emigabo ebiri gye gyasinga okumuleeta ku nsi. Haleluya. Era nga missoni ye yali egwa mu bintu bibiri, era nga bye bimu ku bisuubizo bye yasuubiza gw'omwana w'omuntu nga kye kyamuleeta. Haleluya. Toseguka owooluganda, tugenda kuyiga tulabe lwaki Yesu yajja. Tugende mu byawandiiko ebitukuvu bikula Bayibuli mu kitabo kya Makko essuula 10, tugenda kutandikira ku lunyiriri lwa 28. Bayibuli egamba etya? Awo Peetero n'atanula okumugamba nti, laba, ffe twaleka byonna ne tukugoberera. Yesu n'amugamba nti, mazima mbagamba nti tewali eyaleka ennyumba oba abooluganda oba bannyina oba nnyina oba kitaawe oba abaana oba ebyalo ku lwange olw'enjiri ataliweebwa emirundi 10 mu biro bino ebyakaakano. Okiraba? Tewali yaleka byonna ataliweebwa mirundi 10 mu biro bino ebyakaakano. Ennyumba n'abooluganda ne bannyina ne bannyaabwe n'abaana n'ebyalo n'okuyiganyizibwa ne mu mirembe egigenda okujja obulamu obutaliggwaawo. Haleluya. Gye emigabo emirundi emeka? Emigabo 2 mu bulamu buno. Atusuubiza nti teri yaleka byonna ku lwa Yesu Kristo atagenda kuddizibwa emirundi 10 mu bulamu buno, deni asuubiza n'obulamu obutaggwaawo. Haleluya. Oyina kyokooye? Njagala okugamba yawaayo obulamu bwe atusuubiza okutuwa mu bulamu buno ekijjudde emirundi 10, ate 10 ekyo ne mu bulamu obugenda okujja. Waliwo kyokooye, waliwo wano gwe tugenda okulaba nga kituufu ye yayina kyakooye. Aleluya. Nga mu butuufu byonna abikoze, nga naye embeeganye nga Yesu yekka yayina okuyamba. Okimanyi nga Yesu ye yekka yasobola ebyo byonoonyeza ebbanga eggwanvu, byogezezaako ebbanga eggwanvu. Yayina obuyinza. Bayibuli egamba mu bulamu buno bwe tulimu obwakaakano agenda kukuwa emirundi 10. Deni omulundi ogwokubiri oba missoni ye ey'okubiri sikuleka bulesi wano,
n'obulamu obuliddako ng'obudde wano emirundi 10. Katweyongeyo tulabe kubanga gobadde oyina kyokooye. Tugenda kulaba tuli mu kitabo kye kimu kya Makko essuula, tugenda kusoma ku ssuula ey'okutaano tulabe. Waliwo omukyala wano yali ayina kyakooye naye nga mu butuufu bulijjo si lwakuba nti ensi yali teriimu bajjanjabi, si lwakuba nti abantu bonna oba sente zaali teziriiwo, zaaliwo, naye ddala ddala ani ayinza otuwa ekijjudde? Bw'aba agaba obulamu agaba obujjudde. Haleluya! Bw'aba agaba essanyu agaba erijjudde 100%. Haleluya! Tubikule mu ssuula ey'okutaano tulabe. Tuli mu Makko 5 tuve ku lwa 26. Bayibuli egamba etya? 25. Makko 5:25. Awo omukazi yali alwalidde ekikulukuto eky'omusaayi emyaka 12 eyatengejjanga ennyo yeeyongeranga bweyongezi. Olwa 26 lwatugambye eyatengejjanga ennyo eri abasawo abangi. Baali bangi, kitegeeza yali tatudde, n'awangayo bye yali nabyo byonna, so n'atabaako kimugasa, naye ne yeeyongeranga bweyongeza okulwala. Laba, otaddemu sente ogenze eri omusawo, embeera ne yeeyongera ate bweyongezi. Yesu yebazibwe. Njagala okugamba ekyo kye kyaleeta Yesu atusuubiza mu bulamu buno okutuwa ekijjudde 100%. Ayagala akuwa obulamu nga bujjudde emirundi 10. Yesu yebazibwe. Kiki kyokooye owooluganda? Okitaddemu sente, bizinesi oyinza okuba ogitaddemu sente, naye nga buli lw'oteekamu weeyongera kufiirwa. Haleluya! Oyinza okubeera nga mu butuufu buli kimu okikoze, tewali kyotakoze, naye embeera nga ate buli gy'okoma okweyongerayo nga yeeyongera kuba nzibu. Owooluganda, njagala okugamba ekintu kino n'olwaleero njagala okuddamu kikugamba. Mu kitabo kya Luka essuula 5:32 tetugenda kusomayo. Bayibuli egamba nti abalamu tebeetaaga musawo, naye gwe omulwadde gwe weetaaga omusawo. Kituufu mikwano gy'obaagala, era bulijjo musheyalinga, era buli lw'okaaba balaga nti bakaaba naawe. Haleluya! Bw'obulwa ekyokulya najja n'akubegerako n'akuleetera, naye okimanyi nti mukwano gw'oyo tamumanyi bw'olumwa.
kyoyitamu tamanyi bwe kikunyiga wabula akoma kulaba nti egundi namuyambyeyo ekyokulya. Ate abalala wulira ne kino, akwagala ng'oli bw'otyo kubanga afuluma ne yeenyumyako nti oyo nze muliisa. Naye olunaku lw'ogenda okukisomoka ate lwagenda okufuuka omulabewo, lwaki omulekawo kuleveeyo? Akwagaliraawo. Nze mbadde mu nsi eno emyaka gye nnina si mingi nnyo, naye ebintu bye ngenze neetoloola ndaba eri abaana b'abantu balina categories bbiri. Waliwo akwagala ng'oli bubi, naye lw'onaafuna okuva w'oli awo nga kwolwo lwagenda okugirayo kala z'entuufu. Nebaayo abalala nga bwe watandika okubeera obubi ne bakwegobako ne bakukyawa, ate ogenda kubayamba ki? Haleluya. Naye lwe bakizuula nti Mukama akuviiriddeyo akusumuludde, be basooka mu ddiiro mu lujjalu. Haleluya. Kitegeeza ki abo bo balina bye bakwetaagako. Haleluya. Kati ate oli eyasoose ye ayagala alabe ng'ate tomusinga. Kati njagala okugamba gwe tegeera ani gwogoberera. Ono kyekyamuleeta tayagala obuiri bubi. Kati tweyongereyo tusome Olunyi 2:7 tulabe Bayibuli egamba etya. Bwe yawulira ebigambo bya Yesu, ono omukyala yali atengejje nnyo ku basawo. Bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'ajjira mu kibiina emabega we n'akoma ku kyambalo kye. Haleluya. Owulira ye kasita yawulira nti eriyo Yesu omuwonya, n'ajjira mu kibiina. Wulira 2:8 kubanga yagamba nti bwe nkoma obukomi ku byambalo bye naawona. Gwe naawe lwaki ye ndowooza tebeerako mu ggwe tinaye bagamba Yesu ono awonya, nange olwaleero kamwesibeko wakiri nkomeko bukomi ku lugweyere bwendi, kubanga bagamba nti Yesu bw'omutuukako buli kimu kiba kiwedde. Njagala okugamba kyekituufu, kiba kiwedde, naye obuzibu bw'oyina weesiga mikwano gyo, wabula ate mikwano gyo buli lwovaawo nga giseka. Haleluya. Basekera mu nkwawa ne bagamba omulabi songayo namumwa wuyajja. Haleluya. Kubanga bamanyi gwe kati gwobawa ekitiibwa, buli lwe bakuwa ne baddayo ne beenyumya, oyo gundi mutuufu tetuba kubaffe teyandibadde mulamu, teyandibaddewo. Owooluganda ekyo Yesu ayagala kikome. Ekirwadde kikwetoloddeko. Abamu oyinza okubonda bakati nga kyennyini ekyo n'omukyala kyeyalina nga kyoyina kikulukuto, simanyi okirwalidde ebbanga ki, kivume. Abalala nga oyina kivume. Aleluya. Ekyo kyekyaleeta Yesu. Olunyiriri olwasatu lugamba lutya. 2:9 ate tunalusoma. 2:9 amangu ago. 2:8 lwatugambye nti kubanga yagamba nti bwe nkoma obukomi ku byambalo bye naawona. Amangu ago ensulo ey'omusaayi n'ekalira, n'ategeera mu mubiri gwe ng'awonyezebwa ekibonyoobonyo kye. Owooluganda oyinza okuba nga oyina ekibonyoobonyo ng'otoyina kino kirwadde, naye ng'ekibonyoobonyo bambi kyambeera, bwavu, kulemererwa, buli kyokwatako kifa. Ne bwewewola n'ogaa neweza obukadde 10, owooluganda nga busaanawo waliwo ekibonoobono. Owooluganda ate obuzibu n'obanga buli lwowulira abalokole ng'ogaa no seetaaga kumanya bisiraani ebyo. Haleluya. Ekyo kyekyamuleeta. Gweoyinza okulaba waliyo omuntu olwalira ndaba wano nga yatandika ne bizinesi ya $5,000, olwaleero ng'asobola okubeera ng'alina sente ezimuzimbira amaka. Nebaayo omulala nga yatandika ne bizinesi n'obukadde 20 nga
wenjogerera kakati ng'oli mu mitwalo nga 7 zigwerera endala zonna zisaanyeewo. Ekyo ekibonoobono Yesu agamba agenda tuwa emirundi 2 mu bulamu buno ne mu bulamu obugenda okujja. Naye kiki kyayagala? Naawe mundaayo ozuule nti omuntu ono bye bamwogerako bituufu. Kaŋŋende bwe mmala okutuuka wakkiri nkwateko bukwasi bwenti embeera yange ejja kutereera. Njagala okugamba mwannyinaze muganda nga mpuliriza andaba olwaleero embeera egenda kutereera. Ono ye teyeetaaga Yesu kumusabira, teyeetaaga Yesu kumukwatako ngalo ze. Ye yamanya nti n'olugoye obugweye lwayambadde bwe ndutuukako nja kuba ntuusa awali omununuzi, nja kuba mponyezedde. Era okwo okukkiriza kw'ositula olwaleero ng'ondaba oluganda njagala kuzimbe kukule mundaayo ogambe nti no, nze Yesu nange kino kyempitamu, kino kyekibonoobono kyendimu. Abo mikwano gyo kituufu bakuwa okulya naye si buli kimu bagenda kikuwa. Tebajja kusasulira fiizi z'abaana bo, bajja gaye kasita bwana bo jja kubuleetanga buli naye okusoma kasita nkuwadde okulya. Teyakutonda kubeera nga gwena oli paradise oliira ku balala. Haleluya! Nga mutuufu bwe babanga olwaleero tebafumbye nga naawe osiiba. No, ekyo si kyekya Katonda yatonda abantu fenna nga buli omu amuwadde obuyinza. Bayibuli egamba mu Lubereberye 1:28 nti n'atuwa obuyinza okufuga buli kimu. Kati obuyinza obwo bwe yatuwa okufuga buyinza oba bwakuggyibwako nga buli kimu gwe bakutoolerako butoolezi. Owooluganda kiyinza okuba nga kituufu embeera ya bulwadde tewaliwo kirema Yesu. Bayibuli egamba etya? Olwonyinayo tujja kulusoma Lumi 5:3 olwokuna n'okutaano. Bayibuli yeetikka obunafu bwaffe n'obuyinike, n'obuyinike bwaffe bwonna era emigo gye gituwonya. Haleluya! Kati wano tumalirize luno olunyiri tugenda kusaba. Ngenda kusabira owooluganda ekibonyoobonyo ekyo kiteekeddwa okuvaawo. Olunyiriri olwa3. Amangu ago Yesu bwe yategeera munda mu ye ng'amaanyi gamuvuddemu. Kiraba kukwata ku lugoye Yesu n'amanya waliwo nabadde anoonya ku nze obuyambi. Haleluya! Amaanyi ne gamuvaamu n'akyuka mu kibiina n'agamba nti ani ankomye ku byambalo byange? Abayigirizwa be ne bamugamba nti olaba ekibiina bwe bakunyigiriza ogamba nti ani ankomyeko? Bangi baali bamwetolodde. Si buli eyeetolodde Yesu nti ayina ekizibu, ate si buli amuliraanye, kuba bano baali nga n'okumusindika bamusindika nga naye tebalina bizibu. Haleluya! Kituufu bangi obalaba mu kanisa bazze naye abamu bw'avaayo ku Sande n'omugamba oba n'omusanga agenda okusaba n'omugamba leero ogenda kusaba Mukama akukolere ki? Atuyina okusaba nga tayina mulamwa, tayina kimutwala eri Yesu. Haleluya! Kuba bano baali nga n'okumwekoonako bamwekoonako naye nga bo si nti balina ekibali obubi. Gwe waliwo ekikugoba, waliwo kyokooye, era okujja eri Yesu ojja n'ensonga n'ogamba nti Mukama nze kino nkikooye. Ono omukyala yajja ayina ensonga nga yamanyi nti ne bwe nnaayingira obuyingizi mu yeekaalu Yesu agenda kuba mponyeza. Owooluganda yeekaalu ereme kuba mulabewo, giyingire ekkanisa. Abo bakusekerera mbu ovudde ku byobuwangwa, ovudde ku byajjajjaawo. Owooluganda tebamanyi bwolumwa, tebamanyi kyoyitamu, gw'okimanyi. Kituufu abamu bayinza nakuba banga ba mu kkanisa naye nga bo bajja kuba balina okusaba nga bo bakikwatanga kikwate nti buli lwasande tugera ne tusaba. Njagala okugamba ekyo olwaleero gwe kyejjeemu, tegeera gwe bwolumwa, gw'omanye ekiwundu kyo, gw'omanye ekibonyoobonyo kyo. Haleluya! Budde budduka naye njagala okugamba nti tugenda kumalira, tugenda kusaba nga tetunnaba kusaba katumaleyo olunyiri luno. Olwa3:2 ne yeetolooza amaaso okulaba oyo akoze ekigambo ekyo. Yesu yaawulira waliwo ekimuvuddemu. Haleluya!
naye omukazi ng'atya ng'akankana ng'amanyi kyabadde, n'ajja n'afukamira mu maaso ge n'amubuulira eby'amazima byonna, n'amugamba nti omwami olwasatu mwenya, n'amugamba nti omuwala, okukkiriza kukuwonyeza, weegendere n'emirembe owonere ddala ekibonoobono kyo. Owooluganda, kati gweyo gy'oli, kubanga bannange banaalaba batya ate munnange ate tubadde tuli mu baddiini emu, ebyo tebigenda kuyamba. Njagala okugamba Yesu y'alina obulamu. Bw'obanga bagenda kusekirira baseke, ekikulu nti gwe ekyo ekibadde kikugoba kivuddewo. Yesu yeebazibwe. Ate oluganda kino mukitegeere, Yesu bw'abanga akuwonyeza, tokoma bukomi ku kuwona ate n'otadda mu kanisa. Sigala awali Yesu. Bayibuli egamba nti Peetero bwe yamala okuvuba ebyennyanja, Yesu ng'amuwadde ebyennyanja bingi, n'abirekawo n'agamba no, nze ono bwe mmala ne muleka ate sigenda kuddamu funa birala, n'asigala ng'agoberera Yesu. Owooluganda, Yesu ng'akuwonya enkyaleero, sigala ng'omugoberera, tomuvaako, sigala ng'otambula ne Yesu. Oluganda, oyinza okuba oli eyo ng'olina ekibonoobono ky'obadde oyitamu. Bw'obanga oli eyo ng'ogamba nti nze kino ekibonoobono mbadde nkiyitamu, osobola okuba ku nnamba za studio n'oleeta ensonga. Bayibuli egamba muleete ensonga zammwe ez'amaanyi, Mukama asobole okuwonya. Haleluya! Katonda waffe w'amaanyi, bw'oba gy'oli ng'ogamba nze mu butuufu kino nkikooye. Haleluya! Ekyo kyekyaleeta Yesu. Era gwe ekyo ekibuuzo kibeere nga niddala ddala Yesu lwaki yajja, ebyo bye byamuleeta. Yesu yeebazibwe. Oyinza okuba ku nnamba za studio n'oleeta ekibonoobono kyo oba n'oleeta ensonga yo, Yesu asobola okuwonya. Yesu yeebazibwe. Bwe banga nvudde wano ng'olina obwetaavu, oyinza ogamba ku mpewo bajja kumpulira, ojja kuba ku nnamba yange eri 0703 33 15 5. Kanjiddemu 0703 33 15 5. Eyo yange ogikubako nga nfulumye wano. Ekyo ekibonoobono Yesu akisobola okijjawo. Kati gw'oli eyo ogamba nti nze mu butuufu nange njagala goberera Yesu. Haleluya! Ogenda kuddamu ebigambo ebigoberera Yesu olokoke. Si byakusaaga olokoke. Okulokoka we wali wonna wogenda okukwatira ku Yesu. Olwoba otandise process ey'omukwatako olabe nga buli kimu kivaawo. Kubanga bangi be yawa byonna n'atawona. Yesu yekka yasobola omuwonya. Kati njagala okugamba, bw'oba oli eyo ng'ogamba nti nze ke kaseera mpaayo obulamu bwange eri Yesu, gamba ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu, nkwebaza kubanga wanjagala n'onfiirira, nange olwaleero nsazeewo okwetwalira ng'omulokozi w'obulamu bwange. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Olwaleero ndokose negaana Setaani n'ebikolwa bye byonna n'amaanyi ge gonna. Mukama Katonda wange, nfuule ekitonde ekijja. Nkwebaza Mukama kubanga ondokodde mu linnya era Mukama waffe Yesu Kristo. Yesalawo omaze ogisaba, olokose, otandise ogobera Yesu. Era bwe tuva wano, genda mu kanisa osabe. Abali eyo okumpi n'alya kireka kiwaatule banda mujje, tulisangibwa awo ku Bavana Hostel kumpi ne rawundi y'enaalya. Gwali eyo wala genda onoonye kyaki ekkiriza mu linnya la Yesu era nga basoma ebiwandiiko ebiri mu Bayibuli. Kati ngenda kusabira ekibonyoobonyo kikuveeko. Gw'abadde n'ekikulukuto ssaawa zino kikale mu linnya la Yesu Kristo ery'amaanyi. Mu maanyi amangi Katonda w'eggulu n'ensi, omukyalo yabaddeko ekibonyoobonyo kive ku bulamu bwe mu linnya la Yesu Kristo ery'amaanyi. Oyo omusajja abadde buli kyakola
fanga kigana ekyo kibonyobonyo kive ku bulamu bwe kikutuke in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Wonya amaanyi g'amangi gajjawo ejjinja eribadde lyatuulira omusajja oyo, ekibadde kyatuula ku mukazi oyo kiveewo ekidibo, kikutuke ekirwadde, ensula ey'omusaayi ekale mu linnya la Yesu Kristo ery'amaanyi. Wonna kakano, wonna mu maanyi amangi, wonna kakano amaanyi ga Katonda agajja ejjinja ku ntaana, gakutikula omugugu, gakujjako ekidibo, gakujjako ekipali, kive ku bulamu bwo, nangirira okuwonyezebwa. Amaze ebbanga n'ekirwadde kiwone mu linnya la Yesu Kristo ery'amaanyi. Amaze ebbanga ng'ojogebwa, omaze ebbanga nga waganibwa, ng'obufumbo buganye, olwaleero kita kikuvako, kiva ku bulamu bwo, kisumulukuka. Kita waliwo ekikwamukako kakano, owulira ng'ekkooti ekuvaako, kifuluma, kiva ku bulamu bwo nga kyakweweka ku mugongo, kyeyamula olwaleero, kivaawo, kite kyawandiikibwa. Buli kisimbe ekitasiimibwa Katonda ali mu ggulu kirisimbulwa, kiva ku bulamu bwo. Nangirira kusumululwa, nangirira okuwonyezebwa, nangirira eddembe wonna mu linnya la Yesu. Omusaayi gwa Yesu guyingira mu bulamu bwo kakano, gusaanuusa buli kivume, gusaanuusa buli ddogo, gusaanuusa buli musamba. Bifuluma kakano, bifuluma, bikuvaamu, bifuluma in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Yesu owonya, watambulanga okola bulungi, ng'owonya abaali bajogebwa Setaani, n'oyawona, n'oyawona, n'oyawona. Ateebwa bizinesi yesumululwa, pasipoti yeteebwa, visa eteebwa, emmotoka ze zisumululwa in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Ettaka ly'obadde balitwala, Yesu akuyamba akulwanira, Yesu akusumulula ennyumba yeewona, ennyumba yeetaasibwa, Yesu akuwonya. Kite ekibadde ekyakwata olwaleero in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Mwebaze kubanga akusumuludde, mwebaze kubanga akuwonyeza. Weebale Katonda w'amaanyi, weebale nnyini buyinza, weebale Katonda w'eggulu n'ensi. Kuwa ekitiibwa Mukama, kusinzira akugulumisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Gwabadde asaba nange ekyaleero, njagala okugamba nti togwamu maanyi, togwamu ssuubi. Yesu akumanyi, era bw'obanga olwaleero waliwo ky'obadde ogamba nti kino kikibadde kikyalemeddewo, genda mu kkanisa. Jangu, ffe tusangibwa Kamuli kumpi ne rawundi enaali awo ku Bavanawo Seru. Buuza kyakiriranyi Bavanawo Seru mu Ssumba Muwanguzi Tanero. Anjagala 0703 33 njagala okwagaliza saana ennungi ne wiiki ejja ey'obuwanguzi ey'omukisa, era tolema kujulira bw'obanga Mukama alina ky'akoledde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.